So recently I brought a petition again, Papa. And going to look for lawyers. There is no way out. I'm an orphan. So Daddy, I want you to help me and protect me. They have taken me to court in Mbale. So I request you, Daddy, to protect me. You have been always protecting the games. I'm here, Daddy. Protect me. They're about to finish me. They're about to kill me. I stand here strongly because I'm already a councillor. I'm serving as a councillor, 2 sub-counties, Sekurula and Bungati. I'm finishing that race, but they didn't come out. Why now are they raising that I'm not a Ugandan, I'm a Kenyan? And I have 5 children, I'm married and I'm wedded. Daddy, I bow down. Protect me, please. Because people of Namisindwa had to present me. I was poor. I was traveling on motorcycle, no vehicle. They could laugh, but they voted me. So Daddy, they have their intentions why they voted me. Okay, in Namisindwa, no hospitals, okay, no schools, no one. Daddy, protect me, please. Okay, Wanyara. Thank you, Daddy. Agenda kuweza emyaka 71 era twebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde n'obukuumi bwamuwadde naye n'obuwanguzi bwamutuusizaako mu myaka egyo. Erinnya Mutebi era litegeeza kutebuka. Atebuse emisanvu mingi. Twebaza Katonda amusobozesezza okutebuka emisanvu ne mu myaka egyo 71 nazaawo Obwakabaka. Nebaza abantu bonna abazze okudduka olw'amazaalibwa ga Kabaka. Amazaalibwa ga Kabaka makulu kubanga Kabaka kyekitikkiro ky'ennono zaffe. N'olwekyo emyaka gye si gigyeeka ng'omuntu gyaffe ng'eggwanga Buganda. Nze ndi wa mutima omulangira wali olulangira n'omulangira Mbogo tuli naye omuto Oweekitiibwa Kaawaase wa Nnyonyi Ndiisa nammwe mwina ebika byammwe ffenna entabiro yaffe ye Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo bwe ŋŋamba nti emyaka gye si gigyeeka ye ng'omuntu naye gyaffe ffenna kubanga ebika bisibuka mu lukiiko olwatuuzibwa ennono emyaka nga 9 emabega. N'olwekyo nsonga nkulu era tugyenyumirizaamu nnyo era tusaanye okwebaza Katonda n'okujaganya ng'Abaganda naye n'abantu ba Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bukoze kinene nnyo mu Uganda era ekyamazima ensi Uganda yazimbirwa ku Buganda. N'olwekyo nkakasa tulina bannaffe bangi okuva mu mambuka okutuuka mu Maserengeta mu Buvanjuba n'Ebugwanjuba tukolagana nabo bulungi era bannayuganda bonna tubeebaza olw'enkolagana ennungi ne gavumenti eyawakati tukolagana nayo era mu nteekateeka zino ez'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka naddala ekitongole eky'obulamu tubadde nakyo nnyo okujjanjaba abantu n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission tuli nakyo era emisinde gino giri mu kulwanyisa mukenenya. Twagala abasajja babeere basaale bagende beekebeze, abalwadde banywe eddagala, abalamu beekuume, ate abavubuka nabo ebintu babyetangire okutuuka ng'ekiseera kituuse babe balamu. Omulamu yakola, omulamu yeyeezimba, omulamu yazza Buganda ku ntikko. Neebaza nnyo bonna abeetabye mu misinde gino. Ndowooza kasookedde tutandika misinde gya Kabaka mu 2014. Gino gy'emisinde egisinza okwetabamu abantu abangi 13,000. Obusaati bwonna bwaweddewo abantu babadde babuyaayaanira. Twebaza abantu bonna abeetabye mu misinde gino nga tulwanyisa mukenenya nga tujaguza emyaka 71 egya Ssaabasajja Kabaka. Neebaza abavujjirizi bonna tubadde nabo Airtel, I&M Bank, Vision Group, BBS, CBS n'abalala. Neebaza abakuumaddembe, abapoliisi, ab'amagye, wabaddeewo mirerembe gyonna
ensonga zitambudde bulungi neebaza ekitiibwa Kaawaase ssentebe w'enteekateeka amyukulu w'ekitiibwa Sserwanga n'abalala be bali nabo okuteekateeka emisinde gya Kabaka. Emisinde gino gye gisinga mu Afirika, okugitegeka kitwala ebbanga ddene, amagezi mangi, amaanyi mangi, n'olwekyo tubeebaza nnyo. Neebaza nammwe bannamawulire abasasanyiza amawulire gano kubanga gabunye buli wamu, era teri atategedde emisinde, teri atategedde mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tusigale mu mwoyo ogwo ate tukole ekyetaagisa tuze Buganda ku ntikko.